nkuwaniriza n'enkobaza okuba ng'otwegasse ku wujja osinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwewalire ddala. Njagala kusooka okuba nga nkulisayo basajja bange abantu bange mikwano gyange ababadde mu nnaku enkulu mazaalibwa g'omwana katonda omulamu Yesu Kristo. Olwaleero lwakutaano enkya lwa mukaaga Sunday Monday tugenda kuba nga tumalako omwaka 2023 ate okuyingira omwaka 2024 gwe nsuubira nti mwaka gwa buwanguzi, mwaka gwa nkulaakulana, mwaka gwa kukolagana. Byonna ebiganye 2023 tulina okuba nga twegerera omutonzi abeere ng'ate oba oli awo abitutuusaako omwaka gwa 2024. Puroguramu yawe Omunaala gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala. Bingi ebibaddemu mu 2023 byenzikiriza okuba nti oba oli awo ate nga tugumaliriza waliwo amawulire agasaanikidde ne gatulowooza nti gegabadde amawulire ga 2023 newankubadde nga si bwe guli. Mulimu abafiiriddwa ab'enganda zaabwe mu butujju obukoleddwa enfunda ez'enjawulo bbumu ezikubiddwa mu 2023. Tetuyinza kwerabira omulongo Kato Lubwama, omu ku bakitaffe mu midiya, omu ku bakitaffe mu katemba, omu ku bakitaffe mu music, omulongo Kato Lubwama, kubanga bwe nali nkola program y'omugenzi Kato Lubwama nabategeeza nti bwe tuba nga twogera ku band music tuyinza okugamba nti Kato Lubwama ye taata wa band music mu Uganda, kubanga kizibu nnyo okwogera ku band music n'oleka Eagles production. Kyokka ogenda okutunuulira Eagles nga 90% ku basajja abagitandika product za mugenzi Kato Lubwama, n'olwekyo nti y'omu ku basajja abagwanye okubeera celebrated nabo batuvuddeko omwaka 2023. Tukyalina okusoomoozebwa, in fact wano nkyogedde n'enzijukira, tukyalina okusoomoozebwa ebintu bibiri tubyerabira. Buli muntu afuna erinnya alowooza serebu. Kintu serebu tekitegeeza kufuna linnya, nedda. Osobola okuba ng'oli mumanyifu nnyo era nga buli w'oyita ensi ekumanyi naye nga toli serebu. Omugenzi Sobi tabadde serebu, naye lwakuba nti twakigandawaza ne tulema okugaziya emmanya yaffe, waliwo omuntu okubeera omumanyifu n'okuba nga ali celebrated. Omumanyifu ndowooza kyetwandiise okubeera famous, nti olina fame. Si buli muntu afuna fame nti abeera celebrity, nti abeera serebu, nedda. Omuntu okubeera serebu balina okuba nga balina kye bakucelebratingako, ekirungi ky'okoze kiki bakucelebratingako. Abantu abasinga abagwanira abadeserving okubeera abaserebu mu Uganda batono. Wano omuntu akuba bukubi luyimba ng'awemula n'atandika okulowooza nti naye serebu. Omuntu abeera bubezi ng'ali ku TikTok azina mazina n'agamba nti ndi serebu. Kiki bakucelebratingako? Olina okuba nga ebintu by'okola birina obulamu bw'abantu bwe bikyusa. Olina okuba nga ebintu by'okola birina etoffaali bye bigasse ku ggwanga lyo n'abantu b'owangaaliramu. Kaakati bwe tuba nga twogera ku Kato Lubwama, waliwo najuga nti Kato Lubwama nali musinga obwa serebu. Wali omusinga bumanyifu. Oluusi omuntu osobola omusinga obumanyifu naye ng'akusinga obwa serebu. Kitegeeza nti ebintu byakola birina obulamu bw'abantu bye bikyusizza, nga abantu abo baserebulatinga obulamu bwe olw'ebyo by'ataddewo, olw'ebyo byakoze. So tojja kukeeranga ku makya wano otuwemule mu gayimba gammwe ag'obuwemu mulowooze nti muli baserebu, just muli bamanyifu naye temuli baserebu. So guno omwaka gwatutwalira omugenzi Kato Lubwama eyabuuka bambi. Omwaka gwe gumu gwe gwatutwalira jjajja Ichuli, yava mu bulamu bw'ensi eno mu nfa oba oli awo gye tujja okugamba nti yali yantiisa ey'amasasi. Omwaka gwe gumu guno gwe gututte Sobi Pablo Escobar w'e Uganda. Sobi Pablo Escobar w'e Uganda, omwaka guno gwe gumu gwe gukoze ki? Gwe gumututte. Ate ono ye agenze nga tukunukiriza okugumaliriza, kubanga tugambe nti agendedde mu wiiki yakubiri mu wiiki ezisembayo okumalako omwaka 2023. Mu mwaka gwe gumu 2023 mwe tulabidde n'enkyukakyuka ezaakoleddwa ku ludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti y'eggwanga kutuusa ku lwaliro. Ezikyaliko ebibuuzo bingi wano ne wali ab'oludda oluvuganya n'abamu ku bali mu gavumenti ya NRM, buli omu ayogera bibye, naye nze nzikiriza nti ebiseera ebisinga obungi ebintu ebimu by'otasobola kukyusa obireka.
bw'obanga ekintu osobola koma kukyogerako bwogezi nga tosobola kikyusa wandikirekedde ddala, kubanga omaliriza byoyogedde bikoseza naye nga tebirina kye bikyusiza. Enkyukakyuka ezaakoleddwa okusinga kalumanywero bakalunsambulira abadde ku kifo kya leader of opposition mwami Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa ne mwami Joel Ssenyonyi. Ebibuuzo bibadde bibiri oba oliawo bitayinza kuddamu era nga nange siina maanyi na buyinza bubiddamu, naye ebibuuzo ebibaddewo nga byebuuza nti mwami Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa honorable ddala abadde agwanakoma ku myaka 2.5 aleme kumalayo emyaka 5 egy'ekisanja kyonna. Ekibuuzo ekirala ekikyali mu ddirira ekibaddewo bannayuganda kye basinga okwebuuza, kiki kyatakoze? Ekyo oyinza obutakimanya okuggyako nga ddala gwe wamutuma, naye engeri gye kiri nti si gwe wamutuma toyinza kumanya byatakoze ku ebyo byakola ki ebyamutumwa. Ekibuuzo bajja kubuuza nti gwe byoga nti alina kyatakoze, omanyi bye bamutuma. So abakulu nzikiriza okuba nti bo baatuula ne basalawo, ate ekirala nti naye gwe bakyusiza yini namulabye ng'alyoke nakyo. Yandazima kireete njagala kumwebazaako ekintu kimu, bannabyabufuzi tumuyigireko bingi. Yalaze kye bayita maturity, obukulu. Yalaze obukulu mu mbeera yonna, omwabadde okutegeeza nti mwami Joel Ssenyonyi nja kumuyamba wonna wanaaba neetaaza, era nzikiriza nti mwami Joel Ssenyonyi tayinza kwebalama mwami Mathias Mpuuga Nsamba bwe kiba nga twogera ku bukulembeze n'okwongera okulungamizibwa. Ekibuuzo ekirala ekyabaddewo mu nkyukakyuka ezo ezaakoleddwa nga bagamba nti yes, ssemateeka akkiriza okulonda oba okukyusa oluvannyuma lw'emyaka 2.5 era ssemateeka y'omu yakkiriza nti omuntu oyo abaddeko osobola okukola ki okumuzzaawo, si kyakatala nti osobola okumuggyawo, naye era n'okumuggyawo era ssemateeka y'omu yakola ki y'omu yakkiriza. Ekibuuzo ekirala kyensinza okuwulira mu bannayuganda kibadde kibuuza nti mu bonna ababaka, kubanga okubeera leader of opposition erina okuba nga oli mubaka wa Palamenti, nga babuuza nti ku bonna ababaka National Unity Platform beerina mu Palamenti, mwami Joel Ssenyonyi yabadde agwana okudda mu bigere bya mwami Mathias Mpuuga Nsamba, kubanga bangi babitunuulidde mu ngeri ez'enjawulo. Batunuulidde emyaka, kyasuubira nti emyaka kikulu mu bukulembeze, ne batunuulidde experience nti abadde mu nnyumba gy'agenda okukulemberamu banne emyaka 2.5 gyokka, oba abamu batuuse n'ogamba nti obusenge obumu tannabuyiga. Bingi ebyogeddwa, naye ekibuuzo kye babadde basinga okwebuuza nti ddala mu babaka ba Palamenti bonna aba National Unity Platform, kubanga tukkirize nti yabadde ajja kujja mu National Unity Platform, lwaki bava mu Nuupu era lwaki mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yalonda leader of opposition, kubanga ekibiina ki National Unity Platform kyekibiina ekisinga ababaka bangi mu Palamenti ku ludda oluvuganya. Era mujjukira bulungi nti akaseera FDC we yabeerera nga mwe muva abodde oluvuganya government leader of opposition okwali mwami Philip Wafulogutu, omukyala Winnie-Kiza gwe celebrating nti y'omu ku bakyala bannabyabufuzi buli mubaka Palamenti gwe yandiyigiddeko. Oyo omukyala simanyi mu bulamu agenda kusigaza ekitiibwa ky'emirembe na nnaku, era simanyi ababaka ba Palamenti kubanga tosobola kufunamu elementi ya mukyala Winnie-Kiza, okyalina bingi ebyokumiyigira. Kati abo baali bava mu FDC olw'ensonga nti by then FDC kyekibiina ekyali kisinga ababaka abangi mu Palamenti y'eggwanga. Kati bingi nti mu kaseera kano National Unity Platform kyekibiina ekisinga ababaka bangi mu Palamenti, kitegeeza nti n'akulira odda oluvuganya gavumenti ayina kulondebwa mu kulembeze w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nga beebuuza nti bwe tutandika okutemaatema, simanyi boka kuŋŋunta kwe bakajja, nti bwe tutandika okutemaatema ababaka abali mu National Unity Platform okuli abamaze emyaka 5 mu Palamenti, abamaze emyaka 10 mu Palamenti, abamaze emyaka 15 mu Palamenti, abamaze emyaka 17 mu Palamenti, nga beebuuza nti ddala yes mwami Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kale alina by'ataatuukiriza ku byamutumwa ffe bye tutamanyi, era nammwe bye mutakola ki bye mutamanyi, kubanga si mmwe mwamutuma, mmwe muli wabweru temwamutuma azze bbali. Nga beebuuza nti ebiremye mwami Mathias Mpuuga Nsamba mwami Joel Ssenyonyi ddala y'anaabituukiriza. Obuvunaanyizibwa bw'okubeera leader of opposition kitegeeza nti obeera okulembera ababaka bonna
abava ku ludda oluwabula gavumenti, abamu kye bagamba oluvuganya oba oluwakanya gavumenti. Kitegeeza nti mwami Joel Ssenyonyi tagenda kukoma kulira ababaka ba Nuupu bokka, agenda kulira ababaka omuli ne Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda gwe tujja okugamba nti yabadde omubaka wa Palamenti. Ekisanja kyaffe kino ekyo oyinza okukiwakanya oba obutakiwakanya, nti bwe tukeera ku makino nti ani abadde omubaka w'omwaka 2023, ani abadde omubaka w'omwaka 2022, ani abadde omubaka w'omwaka 2021, nagwo tuguseeko we baatandikira. Amazima amatuufu okuggyako ng'olina ntondo na butasiima, mwami Ibrahim Ssemujju Nganda yabadde omubaka w'omwaka. Kakati abasajja ng'abo, abasajja ba Honorable Medal Lubega Sseggona ye mubaka wange Maya, ow'ekitiibwa experience gy'alina, omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi, omubaka Betty Namboze Bakireke, omubaka Asumani Basalirwa owajema, omubaka Dr. Lulume Bayiga, ngezaako okumenyera omubaka John Baptist Nambeshe, ani gwendeseeyo, omubaka muganda wange Lutamaguze Ssemakula, yes naye tumuteekeko, n'ebikonge ebirala bangi bendeseeyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, ng'ekibuuzo kikomawo kubanga abo bonna yagenda okubanga yabakulira mu Palamenti y'eggwanga, bo beetegefu okumuwuliriza, beetegefu okumuwuliriza. Ebintu bino bibeera bibiri, waliwo kye bayita maturity, nti nkola ku BBS bajja keera ku makya bagambe nti Akram Bwani Kanamugera producer wange kati kamugerezeko yetajja kunyiiga, nti Akram Bwani Kanamugera kati ye managing director azze mu kifo kya mwami Sembajju. Kakati waliwo kyokera ku makya nga tojja kuwakanya kulondebwakwe kubanga obwo obuyinza tobukola ki tobulina, era nga bw'anaayita meeting nga MD mwami Akram ojja zigendamu, naye ng'omutima gumulengezza. Ekintu ekyo kibaawo naddala singa olonda Akram mu BBS omuli ba Morris Mukiibi, omuli ba Bob Ntambi, omuli ba Diana Nabatanzi, omuli ba Birimu Yematovu, omuli ba Danistan Busulwa, omuli ba mukyala Petwa Lutu, nobaga nti kakati Akram Bwani Kanamugera ye MD wamwe. Okategeera akantu ako kati Akram aba alina omulimu munene nnyo okubakakasa nti nze mbadde nkola ki ngwanidde. Mwami Sembajju tunywe kakati ekifo ky'obaddemu ogenda kivaamu, tulonze Akram, ntegerekeka Akram tumutaddewo, naye nga ne mwami Sembajju abaddewo tavuddewo, agenda kulirwa Akram Bwani Kanamugera. Ajja kutula mu ofiisi n'emirimu agikole bulungi n'obuvunanyizibwa butuukirize, naye bw'otasanga bantu bateeketeeke bulungi bayinza okumufuukira kitwegguluba. Kyensuubira nti tejja kuba kozi yemu mu national unity platform kubanga bagunjufu, kubanga abadde ku kosase nga atambuza bulungi emirimu, kyetukkiriza nti oba oliawo ne wano bajja kusigala nga bakola ki bamuwuliriza. Naye mbadde nkulaga ekiriwo nti mu Palamenti abaddemu emyaka 2 n'ekitundu, mu kubaamu emyaka 2 n'ekitundu agenda kukulembera abasajja abamazeemu emyaka 2 n'omusobyo. Ekirala ekibaddewo kubanga okusomoozebwa okulala okubaddewo kubadde kwa nkolagana wakati wa leader of opposition ne speaker wa Palamenti, kubanga nabadde ndaba bangi nga bagamba kiri biri ebibuuzo mbikulekedde nange siina ansa zaabyo, yagwanidde yakoze kibi tosobola bimanya kati kubanga tosobola kujajinga muntu yakatula mu ntebe, muwe akaseera ke akole paka 226 lujja okumujajinga nti teyasobola oba yakola ki oba yasobola,
kubanga nze nzikiriza nti waliwo n'abantu amaze emyaka 20 mu palamenti naye ng'era akyali wa Kibogwe. Ojja kwebuuza nti abaddeyo ate emyaka 2 nga wa Kibogwe kisoboka? Twalina omubaka wano nga buli lwamala omuloda ng'alinnya ennyonyi agenda ebweru ng'adda mu campaign. Ontegeera kakati mwami Joel Ssenyonyi tetwandimulengeza kubanga n'ababaka banne tebamukoze eki tebamulengeza. Ekibuuzo ekirala oba ensonga endala ebaddewo ntunuulira nnyo ku sayidi eyo ebadde yaku enkolagana wakati wa mwami Mathias Mpuuga Nsamba ne sipiika. Kyesisuubira nti abasinga bwe bakitaputa bwe kiri nti y'emu ku nsonga gye batunuulidde abadde akolagana nnyo ne sipiika. Okuggyako ng'oli muwumba tuutu tosobola kubeera mubaka wa palamenti nga tokolagana na sipiika. Kyefaanaanyirizaako okuba ng'oli ku BBS terefayina naye nga tokolagana na mwami Engineer Patrick Ssemagi ye mukamawo. Oyinza obutamwagala mu bintu ebimu enkola gy'akolamu emirimu gye n'ekikkakatakaata okumukola ki okumugondera. Kaakati ne sipiika bw'ali nti buli mukozi wa palamenti kabeera era kabeera owa security kababeera abagabulamu emmere abakola ku kantini ya palamenti bonna bali wansi wa sipiika. Okubeera omubaka wa palamenti ali successful mu palamenti olina okuba ng'okolagana naani ne sipiika oba omwagala oba tomwagala. Kakati ate waliwo ekisukka nti ate bw'obeera leader of opposition kisukka enkolagana nekituuka nti kikkakatako buli wiiki okuyingira woofiisi ye okumwanjulira oludda lwe birugenda okuteesa mu wiiki eyo kubanga ye leader of opposition n'agambye nti akulira ebibiina byonna ebivuganya. Kakati buli mubaka oba owa DP oba owa Jema oba owa UPC oba owa NUP oba owa FDC kimukakatako oba owa PPP kimukakatako bw'abanga alina ensonga gy'anaayanja mu palamenti okugiyisa mu nampala w'ekibiina kye chief whip ow'ekyo ekibiina. Kati chief whip w'ekibiina ekyo akwata ensonga eyo n'ajanja oba n'agireetera leader of opposition. Leader of opposition ensonga ezo ze banaateesaako kimukakatako zikwata ne nampala we kati John Baptist Nambeshe bw'aba taliiwo ne nampala w'ekibiina kyonna oba FDC oba DP ntegerekeka ne bagenda mu palamenti ne bagenda mu ofiisi ya sipiika ne bamugamba nti zino ensonga ne zino zetutunuulidde okubanga abantu bange bateesaako. N'abagamba nti akadde nnyina katono okubanga ne sayidi ya gavumenti emuleetera nti ne sayidi ya gavumenti yampadde zino mbadde ndowooza nti munondereko nga nnya kubanga tuli bize. Kati awo ndowooza olaba era temugezaako ne mutabukira mwami Ssenyonyi nti ndowooza omulabye naye atandise okugenda mu ofiisi ya sipiika kimukakatako okugendayo kubanga bw'atagenda mu ofiisi ya sipiika jakwata tuukiriza buvunaanyizibwa bwe nga leader of opposition kubanga batabakiikiridde. Tolina kyosobola kuyisaawo mu palamenti ya ggwanga, tolina ofiisi gy'osobola kuyingira mu palamenti ya ggwanga nga sipiika takukkiriza. Sipiika ye nannyini kizimbe ekira era ndiroodi w'ekizimbe ekyo oyo abeerako mu kaseera ako. So ndowooza kubanga abadde ajja kusanga okusoomozebwa era bye bimu muge nti noono atandise okugendayo noono atandise alina okuyingirayo kubanga kikola ki kubanga kimukakatako. Naye nze nzikiriza nti tubawe obudde bakole kubanga ne bwe yali alondebwa ku kkosasera mwayogera bingi ebituli byakubwano ne wali naye agenza okumaliriza ng'akoze newankubadde ng'embeera za kkosasi tuzimanyi nti alipoota zanjulwa bino ne binoonyerezebwako sente ne zigenda obukyayi ne bunywebwa naye ne tumaliriza nga tewali kikoze eki results za muggundu zivuddemu kubanga bituzze tubiraba kkosasi zonna zetuzze tuba nazo nga ensonga bazanja kubanga n'emikwagirabye ku nsonga y'ennyonyi kampuni y'ennyonyi eya Uganda ey'eggwanga nga baga nti omuntu ono sente zaafuna n'ennondebwa gye yalondebwa ne kino kyakola alipoota ne zijja naye era tugenza okutuuka ku lwaliro nga gwe baali bakubamu ebituli byakyali executive director naye byonna mu byonna ye sisitemu ya Uganda okuloopa kubaawo naye implementation okugiteeka mu nkola nekibeera kizibu. So nze ndowooza nti tubawe obudde yagwanidde oba yagwanidde enkola ye ey'emirimu ejja tukakasa nti yagwanidde
ate naye alina olusozi gambalagala okukakasa eggwanga nti lyagwanidde si bamatiza na bigambo nabagamba nti experience tebagigula bikolwa kyenzikiriza nti mugezi mwekyo ebbanga lyamala mu mawulire yayiga bingi era yalaba bingi so n'olwekyo nze ŋŋamba nti tewali bakulu basalawo nga tebalina kye bakinoolidde kubanga n'abasinga ababadde badimandinga odimandinga kyotaasi oba nja kyotaawola abakulu babanga balina kye baali basabye nekitakolebwa buvunaanyizibwa bwabwe naye byonna mu byonna abalondeddwa tubaagaliza birungi byereere tubaagaliza buweereza bwe kibanga kiri ku lwa bulungi bwa ggwanga kubanga ffenna eggwanga twagala eggwanga eddungi eggwanga eririmu emirembe eggwanga eririmu obukulembeze obweyagaza ate nsuubira okuba nti mwami kojjange Mathias Mpuuga Nsamba kiyakoze nakirabye mu ggwanga lya Liberia luli twakola ku nsonga za George Weah ne bamuwangula naga nti nkuwasiza obuyinza ewatali kusika muguwa kati nno n'abakulu nsuubira okuba nti bagwana okoppa enkola eyo y'emu nti okukyusa obuyinza si musango okukwasa obuweereza bakwasizaamu bwe butuuka bwe guba nga tewagufuula mulimu lwaki okubuwaayo ewala kikuluma